Neka kati katusabe olubuto lutaddemu ekindazi munaku ezitali zawala tugendemu emmere egenda okuzimbulukusa omubiri gwo egenda okufuula ow'ettendo emmere egenda okusitula ekulinnyisa ennyonyi otambula amawanga ekuwa omukyalo omulungi amaka amalungi ekuwa bizinensi emmere yeyambe obwongo bwo olulimi lwo n'amagulu go n'engalo zo okukwata ku buwanguzi twagala ekindazi kino kiveemu emmere egenda okuliisa amawanga bakuyite taata fuudu libe nga lyerinnya lyeppya nga bw'ojja bagamba taata fuudu yazze ffenna tugenda kulya tukitwala tukinyweza tuyita mu roman 10 yatusuubiza twagala enjiri eno ekwate ku bantu ezimbe yeekalo ya Mukama Katonda waffe ne waggulu wa byonna twagala abantu abala gye baswalira okuwa obujulizi bwabwe gwe kino okifunemu bufunyiddembe twagala tulabe Zandamaani mawejje waabwe Alexander nga zeeyo mu ddwaliro gye baamujjanjabira ng'agenze kugabula abalwadde emmere kubawa amasuuka bulangiti na kubawa amazzi ekyo kikitwala wamiranga empeke nga mmeka olunaku namiranga empeke 15 olunaku empeke 15 olunaku kati mira 3 olunaku abo tulawonga gwali gwagwamu omusaayi nga waliwo ennyama njeru nga mazzi ge gavaayo okugulu kwali gazimba mazzi nga omusaayi tegulimu omutabibu yanywa omwenge najja kuliga n'apasulawo n'agafootola jjukira gaali Mukama anansonyiwa okuseka gaali gazimba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ogamba otya nti oli mukwano gwange nfanfe ng'ate ebisinga okulumwa gwe byompa ebisinga okuluma byompa onaagamba otya nti omwagala nnyo naye ng'ate ebisinga okuluma by'omuwa kale onaagamba otya nti oyagala Katondawo naye nga buli kye yakyawa ate gwe kyokola kye mbadde ntegeeza ogamba oyagala Katondawo omwagala nnyo era olumu akuloosa ayogera naawe omusuusuuta naye ng'ate mu lujjudde omuswaza abantu bonna bakwekokkola ne Katonda ne bamutwaliramu nti oli yatusobera simanyira lwaki asaba so ogamba otya nti oyagala Katonda naye ng'ebisinga okumuluma ate by'omuwa ku MRLive kwe tuyamanya bampita Maternity Club Bongo oba Lwima Sam nsinzidde wano ku Maternity Club Bongo live ku MRLive bulijjo kwembeera webale kutwagala gwatugoberera atuwa omukisa naffe okuweereza atulaga nti tuli ba muwendo oli wa muwendo ekitenkanika bwe biba bimuli yeggwe Rose Flower yaffe weewaawo tuli mu kampeni ya kuzimba somero okuzimbira abaana ba ku nguudo somero abaana bano tubajje ku nguudo tukoye okulaba abaana batawesa Katonda kitiibwa abaana abanywa ebiragalalagala abakwata abakazi abakuba abantu obutayimbwa abaana bazaala mbaana bannaabwe nga bonna bato obwana ne babuleka okugamba omuleme ne gufaafaagana fe ogwaffe gwakubajjayo enjiri esinga yeeno twegatteko tusiiga ebifaananyi ne crafts ez'enjawulo osobola otuwagira Bongo Charity Foundation ng'ogula ebisiiga ebyaffe osobola otuwa ekifaananyi ky'okusiiga nga bw'oli bwe tukisiiga akasente kano ke tufunyeemu ne tukateeka ku ssomero abaana bano tubajjeyo bwe tusirika bwe tubaleka ekinaddako tugenda kwenenya ffekka
bangi babakubye obutayimbwa bafudde bangi babasobezaako bangi babalesezaawo ebirooto lwa bulagajjavu bwaffe ekimala omwana w'eggwanga tukoye okumulaba ng'anywa ebiragalalagala ebifuta omwana w'eggwanga afaafagana afuuse kitagasa tunaasirika paka ddi olwaleero oyina amaanyi agamwetaasaako naye ogenda kuweza emyaka 5 6 7 akusaye ng'ova mu katale gwe wayitangako n'osozesa emmotoka kkube akatayimbwa akutte naye ng'ensobi zaatandika dda nga tutunula sale kale mu ngeri ng'eyo twegatteko naawe alina ekimu eky'ekkumi ekyensoose okugamba nti nedda ze naye emitwalo 10 ninayo 5 ninayo 2 naye akakadde kamu kanzibawe bagule omusenyu amabulooka basasule abazimba essomero liyimirire ekisolo kyaffe tukiteeketeeke tubajje wona tubatwale bayiga eby'emikono eby'emitwe olwo nobayise Katonda ekitiibwa waliwo ne membership card scholarship card yeyita ku screen kakade kamu n'ekitundu gw'alina omwana osobola omufuula memba kakade kamu n'ekitundu omwana asoma okuva mu primary paka ku myaka 18 asoma okukozesa kamera okubajja okusiga ebifaananyi okukola entebe ebyuma okwokya ebyuma okubumba agasuuwo okuga paintinga n'ebirala ebintu byonna ebya crafts ne ate ebyemikono byonna okutunga menye ekindeke ki kakade kamu n'ekitundu omwana agenda fuuka memba asome paka bw'anaamala okusoma ku myaka 18 olunaave mu kusoma okwo ng'agenda bugenzi funa mulimu ogamba otya nti omwana waakulemye nga ofa yiino sitaani bwakuwugula n'otagirippira kakati ajja kuba kukoze bubi fuula omwana w'omumemba asome kuva ku wetumufunidde paka ku myaka 18 ng'asoma buli kya mutwe asome primary agimaleko ddala ani ataasome kakati kamu n'ekitundu omwana mufuula emmemba kulaba Kyate Foundation asome free paka ku myaka 18 kale weewaawo nkomyewo ne mukwano gwange Zanda Maani amenye likodi tekibangawo mama ne Katonda aboogera ayingidde 10,000 viewership duno ayaayaya munaku mmeka ziri 2 abantu 600 olede balwerabidde dda baluulidde dda kuba mwakafaanyi ng'abantu 600 be bazze ku show yaffe batudde tubayimbira bannange Mukama kitange mwebaliza ddala singa kitukolera agenda kikola mwebaze Mukama kitange webale agenda abantu agenda balita twagala tutegekeyo show Life of Zanda Maani era lwe lugendo nkirina kuva Mukama lwe yampa obulamu okuddengo oba the testimony of Zanda Maani obujulizi bwa Zanda Maani shweyo obujulizi bwa Zanda Maani obujulizi bwa Zanda Maani obujulizi bwa Zanda Maani netu ino jipike nnyo n'abantu kubanga abasinga obungi abanyambyeko Mukama kitange bompeereza malayika ze ennungi zonna zingabiridde kuva mu mbeera eyo nti mpadde obujulizi wayiredde Katonda obujulizi obwaddala abantu bankubira amazima gamba nze nkyuse olwazama mkyanyumiza banaye ndokose banaye olokodde abantu nnyo ddala era tugituume ekyo obujulizi bwa Zanda Maani obujulizi bwa Zanda Maani era kijja kubanga kyanjawulo erina kuba corporate tebo obujulizi bwa Zanda Maani abantu bakwagadde Zanda Maani ebintu byongerera ddala okutambula era bitambulira ddala omanyi buli lwe tuvaayo mu mboozi eyo ne ngendako mu comment section nengendako waliwo n'abajja ku WhatsApp yange ne bampeereza obubaka kati waliwo omwana balenzi babiri bali babiri balina studio bayimba balina ne studio yaabwe ku Salama Road babeera waggulu awo bampeereza WhatsApp mbamanyi waliwo eyabandaze ng'abalese nga balina kye baagala mbayambe naye saasobodde bayamba kati mu kuwanyisigana enamba gye babadde ewaabwe bagoberedde stories ezaffe ne basoma mu mboozi yange ebinkwatako ndowooza banoonyerezaako kuba nadde ndi awo ng'ajja mu inbox nagamba Zanda mwana wa mama respect you brother legendary story y'omwana yakabi mwana kati yadde ayogera olulimi nga lukyamakyama alinga mu tolotolo bwatyo oba mu nyankole
mundowooza ye n'agamba nti komedi wo mu bulungi mwana ate kakati era music wo agenda kutambulira ddala komedi wo mulungi mwana alinga owaliri pazo tolaba liri pazo music wo atambula kubanga akola komedi bw'atyo neŋŋamba bambira boono loozi bagise komedi neŋŋamba kati ono ye bambi alowooza komedi era mwenawulidde infact whatsapp yagimpereza leero ku makya nkoze bukozi bwe nti netekako kana akeebaza neŋŋamba ono mundowooza ekyo kyakoze eki kyalowoozezza nti tundi mu komedi naye sijja kweyongerayo naye kubanga nempimamu n'emyaka gye namupimyempimye kuba osooka n'olowooza nnyo nga tonnaba kwogera naddala ng'ogenda kudda muntu naddala abo abali ku whatsapp akuwa obudde obukola ki obusengejja eddoboozi oliwuliriza n'ogamba ono n'osooka n'omuteekako mu jaaga bwe mutadde mu jaaga neŋŋamba alina emyaka 22 25 oba 24 emyaka gye gisobola okulowooza ekyo kuba ayinza okuba nga kyenyumya takituukangako ye n'akirowooza nti kiki komedi tuyisaawo komedi atulabye nga bamaliya ki era nkoze bukozi bwe nti nze neneebaza Mukama Katonda nti Mukama Katonda nze nkwebaza omulala ye bw'agiraba komedi omulala n'agiraba nti bya ddala n'ava ne mu byabadde akola n'agenda ku ssimu ye n'agamba omusajja ono yeetaaga okuyambibwa oba omuyimbi ono yeetaaga okuyambibwa oba omwami ono yeetaaga okuyambibwa oba omwana ono yeetaaga okuyambibwa oba omukulu ono katumuyambe ate gwe omulala bw'obiyita komedi kitegeeza nze neebaza Mukama ebirala nembireka nembikulekera naawe bw'oli kizuula nti Zandaman yali tali ku komedi olitandika okwebaza Mukama kubanga omuntu aba tannaba kumanya kufuna kizibu tasobola kumanya nti ebintu bibeerayo mu nsi nti bya ddala kale oyo ye nebaziza nze Mukama nemuterako obwebaza simuzeemu era sinadda ku whatsapp era kyo tenamuleke kubajjukira nyumya n'abantu babeera bangi naye oyo bwaze ye endowooza ye njireese wano kubanga newunyisiza mu bantu bonna bukyanga ntandika kola story weewaawo ebiseera ebisinga abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana n'ab'omulabe sitaani mwe bajjira so fe abayigiriza abasomesa abaweereza abalonde ababulizi b'enjiri tetugaane nga kubuulira njiri na kutendereza bulungi bwe olw'abo abajjiddemu abatali ku mulamwa gwabwe Katonda wadde nga twongera okubasabira tetwagala kibatuukeko olwo baveeyo babinyumye nedda twagala obwongo bwe Katonda abuggule bategeere nti si buli kyogerwa ku kamera nti kiba kirubiriddwa funa just views na likes na comments nedda ebimu tubireetera ddala okuyambako abaana ba Katonda okutegeera ensi eno nti ebiseera ebisinga esobola okukaluba nefuukira ddala ekyuma era n'okubajjukiza nti ffe twekwese Mukama yatutuusiza wano naawe watali Mukama wandigaana okumalako ensi eno bayandikaluubirira ennyo so weewaawo Zanda mu ddwaliro ebintu byongedde okutabuka omusawo agamba ono abulako akaseera katini afe omutima gwesibe ugende mu cardiac arrest bakkuba empiso bakkuba eddagala bakkuba eddagala otandika okutegeera ozza amaaso ng'omulangira Suuna maama we n'omukyalo oli omukyala ani mama omukyala wa Suuna oyo gwe bayita Sise Namakula then waliwo n'omukyalo oli omugagga waŋŋamba nti yakuyamba naye nnyo walabira ku Suuna Mama Namaganda ye yasinziiranga eyo gyali ewuwe obubaka n'abutuweereza asindika essaala n'obuyambi weewaawo kyekyaddako kati nzira engulu ndaba mu ddiiro ery'ekitanda mu waadi y'eddwaliro abatudde ku kakeeka kuba baleeta omukeeka
kati mubatudde ku mukeeka maama wa Ssuuna amaaso gwe gaasibira kwano gwange nnyo maama wo Mulangira era katona abo bambi kitalo nnyo yafiiriddwa maama wo muganda we aba maama wo Mulangira Ssuuna maama nange bamuyita maama waliwo maama yatufuddeko awo era tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa n'okumuwummuza emirembe nange ndaba maama wo Mulangira amaaso gamuvaako ndaba Ssuuna amaaso gamuvaako ndaba mukyala wa Ssuuna amaaso gamuvaako ndaba maama wange amaaso gamuvaako ndaba baganda bange kulu wange n'abalala ab'ewaka abadduka nti genda ogule amazzi genda ogule muleetere ekyokulya genda ogule kino oba genda oleete engoye abo mbalaba kati mu kubalaba olwo nzizeewo obwongo butegedde nti beebo ngaganula eddoboozi nziremu njogere lyatuka naye nga liva wala nga terinawera oba nkugereze nti nga bonowulira bannange nga nsanyuse naye okwogera ekigambo nga nsanyuse nga kiva wala eri okwebaza nga kuva wala naye ng'essanyu ndirina ng'akamwenyumwenyi kwe nandiraze ku matama mu butuufu nga maziga ge gajja mu ssanyu eryo ery'okuba nti ndabye abantu ate nga ninga akomawo engulu neŋŋamba Mukama mulungi kunkomezaawo bwoti ekitegeeza ngenda kuwona kuba okusinziira ku bwe mbadde mpulira n'okuva gye nvudde olugendo lwe natandikirako okulwala n'okulaajana kw'enzigi endaajana mu butuufu ndabika ngenda kuwona ebyo byonna bijja nga nzize engulu nga ndaba abantu abo era neekaka nga omukka ogwo nguwaliriza kati mu kwekaka abasawo kwe kujja ne bagamba temuteekeddwa kukola ki kumwogeza temumwogeza nembagamba mundeke njogere mbadde nfudde mbadde sikyalina maanyi kuba nasembyeyo okujjukira nga ndi mu luggya okuzikira keza wafa n'ozuukira wazikira nodda kwekufa okwo kuba nazikirira mu luggya wakati nali nfulumye nga bulaba akasanako ku ssaawa 4-5 ebyaffe mu kyalo oba obimanyi nti akamere akacyayi basobola okukeera ne bagamba nti atufumbira mulwadde kuba alina okukeera okumira eki ddagala ndimira ssaawa egi era nze bwe nalinga ndi ekyeggulo nga ndekawo erinaaba eggolu nsobole okumira amakerenda ago nga sirya mmere nenjimalawo ey'ekyeggulo nga nina okumira eddagala ku makya nti ku makya nina okumira eddagala eryo saawa emu nga n'essimu yange erimu alamu kubanga mu ddwaliro waaliyo be nasangayo abalala eryo ery'Emityana omukyala yali mukulu nga mukadde ng'alina emyaka nga 65 ng'obulwadde obwo bwamukutte obwakawuka akatibbi naye ng'abeereyo mu kyalo ky'e Kasanda ye gye yali afudde nga zemwera eddwaliro ery'Emityana
kati nze eddagala nga nalitandika dda naye kati ayo ye nga ali fresh agenda ditandika kati balina akantu kalinga kabakuli kalinga kabakuli kebikkula kati akabakuli akakebikkula kalimu essaawa saawa ebeerako alamu mukabakuli omwo mubeeramu eddagala eryo era akabakuli ako kateeka wali oba odropi oba ku mmeeza yo oba woyagadde wonna bakawa abantu bakulu abo oba n'abo abantu abeerabiralabira eddagala lyako akawuka toyina kulisussaamu wadde ne sekendi toyina kulisussa ssaawa ezo ate olina oddimira buli lunaku kubanga olunaku lwosse oba olina oddumira gwe bwokeerewa kwe kukeerewako okwodoozi y'okuwona akakawuka oba ogitta kati oyo omukyala kwe nalabirako akabokisi bamugamba nnyabo akabokisi bakabikkula nga kakaaba twitwi nga kayita nalinnya lyo bakubuuza erinnya lyo koogera amaloboozi g'erinnya lyo koogera bigambo weekaapu ssaawa yakumira ki ddagala bakaprograminga kati bwe kakaaba wano n'abeeri ku ddwaliro balaba nti gundi aki tayagala kulimira oba amize okabikkula booti bategera nti abikkudde kati bweba tewakabikkudde wali balaba nti tewagize eki tewamize kati bo banyiga gundi balina engeri gye banyiga nankani ne bakurimindinga kabeera kalina okukaaba tekakuweeza paka ng'olimize kati nze nabagamba nze temumpako kantu ndi muyimbi wa ggwanga navaayo nga nkyayimbira bantu nga njagala nnyo okutuukiriza ebiruubirirwa byange ejjagala nja kulimira awo we bategeerera nti oli muyimbi gwe Zandaman nti ne batandika okukebera ennyimba kakana nga wali asimye I wanna be your number one njagala mbeere nnamba emu I wanna be your number one I wanna be your number one jukiro olulima nali naluyimba naye nga naleka ndukoze ne video nga ngikoze kati awo nakyanyambako abasawo nabo ne bammanya okufuna okwongera okuntegeera bafuuka bakwano bange eddagala bwenzija balimpa mu budde lyanguwa tuyimbiremu tukolere booti bayimbiramu nange baba bampaddeyo akasente abampeereza okunzijanjabako nga otakolako engumi 3 oba 2 oba 5 nowaayo omusawo kuba bakulaze essanyu ate bakujjanjabye era basanyuka nnyo ne bagamba tubadde tukkiriza nti gwe osobola okumira eddagala lino n'olimalako kuba emboozi ejja mu maaso kuba nabo engeri gye bantreatingangamu byonna nina kujjambi banyumiza abo nabo abasaba kwe kuntegeera kantu akayimba namaga nze temukampa ezo simu yange ejja kumponya kangiseetinge nenteekamu alamu nembabulira nekinkolako nti nze njagala nnyo okuwona kuba nkyayagala okukola ki okuddayo ntukirize ebibulubirirwa byange abantu bategeere obubaka bwange nti nali nnyimba nendowooza nga sinnakola ki obubaka tebunnatuuka ate we nalwalira awo nabo mukama nanyambira awo abasawo nabo ne bongera okukola ki okuntegeera nange akantu ako nakagaana kati olutuvaayo eyo nzira wali ku ddwaliro maze okulaba abantu abali awo round musawo agamba nti ono temumwogeza tannatuuka kukola ki olwo brother wange omu yali yakampeerezaayo essimu kubanga nali sirina simu gye nali nina yali nfu nina essimu nakagifuna mpya naye njagala okugikwatako nakadde engulu nali ngenda kufa ebya ddala ddala njagala okutunula ku simu yange njagala okwogera naawe ki nabaze okundaba eno waliwo abaagala okwogera nange sisobola kwogera ku simu nzize engulu olwo nanga mboyaana
banange zanda zengulu umulangira ali wali naye tabitegeera yaba ekute buselefi awo ngawo manyi bakwata buselefi bwo kuba lwaddaawo ku kitanda banange yituze mulaba ko zanda mani chibi mpeddeyo kuba nali muddugavu nga ndi wa black nga buno buba buli eri webusoti kubanze byensi nali nabivuddeko dda Katono nzize ngulu naye sinnabaira bitegeera bulungi nti mbere ne energy nga jennina oba wano nti nganyumya emboozi kati omulangira amalo kwekwata zi video abo babutadde ku TikTok bigenze suna yagamba eka yadde bakaba genzo kulya emmere zibandese ku ddwaliro njja komawo ekyansesa ekinewonyisa nti ekitegeeza nali sigenda kuwona oba naliwonye kubanga oliyaga omwana ankuuma ku ddwaliro ansulako abali wansulako yajja nagamba tifo tutuuse lino omulangira agambye nti bannange omulwadde bw'anaawona zanda bw'anaawona tujja kudda komawo waneeno tunywe omwenge tugukole ki tuguyiwe ne kuki ne ku ttaka tuguyiwe ne kuki tibannaye bwe tunaba tumukima wano ng'awonye tujja kunywa omwenge tuguyiwe ne ku ttaka kati niŋaza ate ali omulwadde ng'oli akinyumiriza bw'ato niŋa ekyo kibadde kitegeeza mbadde ŋŋenda kufa naye nga naakadde engulu ngekitegeeza mbadde ŋŋenda kufa ate nkyali mu lugendo lwa ddagala ninnyongera okweraliikirira ninnyongera okusaba Mukama anagambye kitegeeza nina essuubi ery'obutawona kitegeeza nnyinza obutawona ninnyongera okusaba Mukama naye nga ate sikyalina maanyi nagasaba ng'omukkanina ajjukira mukkanina nali nina mutono naakadde engulu naye nga bannyumiza kati mu kunnyumiza jjukira Katono mba ntegeera naye nga sisobola kuki naye nga bakinyumiza ekivuddeyo eri mukwano gwo ng'azze okulya eki emmere jjukira babajja ku ddwaliro ne babagende babasavinga ekyokulya waka kati nanyumya bw'atyo nti bannange katusabe bw'anaawo naffe bwe tunaatukomye nawo omwenge tujja kugunywa tuguyiwe ne kuki naye ate era tebankima neereeta nzekka bwe nabadde nkomawo nange tudda ku ddwaliro olusisita amaze obbinyumiza akomyewo mu ngeri ng'eyo musawo ayongera leeta empisa endala awo okuba babajjawo nga babagambye temukola ki temumwogeza ate n'essimu nayo naye nfuukidde ki bakataddeyo njagala ogikozesa njagala okulabye batadde ku TikTok abantu bagamba ki naye nga amaanyi sigalina agawuliriza essimu nga baginzijako mbabuuza nga oli omu maama wempitaka maama Namuli ngamba nti waliwo anakuweerezaayo akasente waliwo anatuweerezaayo akasente wakuba sente z'eddwaliro tezinnakola ki tezinnawera naye bakuweerezaayo bagenda kuweereza tutya gwe visimu giveeko nze kanjogere nabo ng'aginzijako ng'agamba abantu bwe bategedde mikono gyo bategedde wali ono ali eno ne bataatawo bategedde ne taata wange yafa naye kati abaasikira taata nga bolaba famire nti oba abooluganda nange mbandi awo omusawo ng'ajja ng'agamba nti kati naawe gwennyini nga bajjawo n'oyo yennyini amugamba naawe ki fuluma omuleke ono omuntu omutima gubadde gugenda kusirika obulamu bwe bubadde ku 3% kuki bwe muba mumwagala musooke muwulirize ebyaffe mwagala mudde mu ndomo ng'asirise omulundi gumu oba mwagala abasirikirekawo muki ku kitanda ng'ayogera ne bagenda omusawo n'aleeta n'agamba katugenda kutandika kukola ku magulu olw'amagulu gakyazimbye bwe gaki ebifaananyi ebyo bannabikulazeeko
Ngenda kubifuna. Bifaananyi ebyo byetaaga obiteekeko mu mboozi eno. Waliwo bali abayogedde ne bagamba nti comedy. Otubaveeko. Naye kale nja biteekamu, David tujja bifuna. Tujja bifuna tubiteekemu. Kubanga osanga wasobola okuba n'omulala nga naye ayinza okukirowooza bw'atyo. Anti kati bonna abiteekamu. Nga bagamba AI edit. Ate abo n'abakolera kyaba edit. Weereza abantu. Emunyenye eriwo okugyogerako. Gemaanyi gaali. Nange jjukira wano waaliwo enkovere nawe eri ogiraba eno. Ogiraba? Ogiraba eno? Kati waali wazimbye nga oli omutamivu oli gwe nali nnyiga eyanyiganga yali anjagala ennyo oyo ku kyalo. Jjukira yali abotoddewo ng'omusaayi gwajja musaayi amazzi nga gavaawo. Wano baabotolawo nga gwali gwaggwamu omusaayi nga waliwo ennyama njeru nga amazzi ge gavaayo. Okugulu kwali gazimba mazzi nga omusaayi teguliimu. Omutamivu yanywa omwenge n'ajja kunyiga n'apasulawo n'agafootola. Jjukira gaali Mukama anansonyiwa okuseka. Gaali gazimba nga ennyama egwamu nga bwonyiga ovakkedo n'omulaba nti ono ayengedde nga najeberera. Kati omusawo agamba nti kati already nze yamukujja ntuula musawo kati naawona nkyabuuza naawona ng'ogobya abantu. Lwaki ogobya abantu? Anti bakoogeza titwagala oyogere. Ngamba mpita linnya lyange Alexander. Kati oyo omusawo agenda okudda nga ntegedde n'okuntegeera nti nze Zanda maani. Kati agenda okundeetera empisa enkuba okutandika okukuba empisa endala. Yajja aplayinga akayimba kange I wanna be your number one. Akayimba kange kali aka number one. Nenzire engulira nanzizaamu obulamu ne kasmile munda eri mu mutima. Nabita Alex, how are you feeling now? Nemugamba I'll be fine. Nemugamba akayimba kange ani akakugambye? Nangamba sikiye gwe. Ono siye gwe. Nangamba kati oyina okuddamu okuyimbira abantu. Tuyagala kuyimbira abantu nti kati abantu abajja wano twagala bakoogezi, twagala oddeyo oyimbe. Naye omuka gujja kuggwamu kuba gukyali mutono. Toyina kwogera. Kale sirika n'akajjako off. Nazza essimu ye mu ttaawo lye. Naye nga amaze okundaga akantu ako. Naye ntya ne ngamba kitegeeza obulamu bukyali bubi. Nsirika. Kati awo nasikayo empiso yeru ali ajja kulula kamotoka akaliko eddagala. Nankuba muguno omukono. Wano baali baludde okunkubawo empiso. Bakabina. Yajinyiga wano neyingira munda kaluma aka wano. Nangamba kati ako tugenda kuddamu akalala in the morning. Ako ketukubye Alex. Twagala amagulu gaago gaddewo gatereere kagenda kuyambako ku magulu. Oddewo obulamu ojja kuwona Alex, teweeraliikirira. Amalo kankuba ako kagenze munamala nanteekako ecupa n'alijjayo n'ecupa endala ennene n'agizingirizaako akanankani n'ateekako endala n'etambula. Nagamba Zanda, I'll be back. I'll check on you. Relax. Abantu toyogera. Njagala ofuna otulo omulemu. Kujjako ng'ozuukuse kufuka kuba empiso gye nkubye. Mu bbanga tono nnyo. Ogenda kuzuukuka ng'ofuka naye ekirala ogenda kubanga onywa nnyo. Juice bw'obanga tonnaba kwebaka nywa mazzi nywa neno omule. Ngamba kale. Kati awo nga nkyebasenga bwe mba neebasenga nkyatudde sinnatuuka ku ddaala
lyebakanga negolodde nga mba ntudde bwenti nga nebaka era ntudde bwenti naye ng'olwo nsobola okwebaka bwenti nga ntudde nga sirumwa munda kuba bamaze ddagala eryo libazze bankuba lisobola okuwanirira kati nti nsobola okubeerawo bwenti omukka nsobola okugusika ne guba nga gusobola okuddawo ne guwera paka ate lwe banangolola nebaka nga negolodde kuba jjukira buli nagezangako okwegolola nga omukka guba gukola ki guba guggwamu guba gugenda olw'okuba nti amawuggwe gavunda jjukira kwaliko ebituli 8 ebituli 5 ku sayidi endala nga n'omutima guliko kuraka kati nga byonna biriwe biti kati ndowooza gwenjira bwe nti oba mba neeregula erimunda nti empewo mba nkozesa empewo nnyingi ate ng'eri walwadde nga mba ntandikirawo okukola ate mba nnuma mba sisobola mba mpulira nga omukka guggwamu mba neetaaga oxygen kati nga nina kubeera bwe nti mu ddwaliro eryo bantutteko nga balina okunkubamu eddagala eryo ndowooza simanyi naye nasooka kubeera bwe ntyo nga mba ntudde bwe nti okufuna omukka ogwo kati ovala ndowooza bagobangawo abantu ababa baagala okunjogeza kuba omukka nali ndi ku mubale kati nange nsawo nga amala okunkubamu ateekako eddagala eryo eryeccupa eddala ng'afuluma ng'agenda ng'etambula otulo nga tuntwala ngenda okuzukka ng'eri wakati neŋŋamba kanywe baŋŋambye bwe nnaanywa nja kuwona nga neekaka kubajjukira mba sibyagala ng'okulya oba kwekaka nga neekaka nga nnywa splash in fact bandi laibena nga nnywa laibena gwe nali nga njagala gwe nali nga mpulira gwe nnyinza okunywa n'amazzi ekyokulya kye nali nga nnyinza okulya amenvu neekakanga ne Rolex capati y'amagi naye nga nja osobola ogirya ng'ewoze singa eyokya era neebaza Mukama nti kati nsobola okulya ekintu ekyokya nti n'emmere nagiryanganga ng'ewoze era neebaza Mukama nti nsobola okulya emmere eyokya ne bagimpa nti Zanda emmere yiiyo girye nti obulamu mbulina mbwebaziza Mukama nti wewaawo nkyali mukulajana kwa wakusula n'ekyokulya naye obulamu yabuzizza kati nsobola ng'eyokya ne Rolex nsobola ogirya ng'eyokya mbadde sigirya ate ogirya ng'eyokya natandise eggulo era eggulo linakonfaminze nti ndabika nkomyewo nizo omuntu asobola omuntu just okutandika okusinza Mukama atandikireko eyo mmere just gy'alyanga eyokya bakibagobagula tebakisobola wagiriira obulamu bwe bukyankalanira obuntu obwo obutinitini tayetaaga asooka kutunulira bikalina byamuwadde ebimotoka byamuwadde asooka kutunulira obwo obutinitini emmere eyo wagiryanga eyokya neggwawo weebaze Mukama olwo bannaffe abatasobola girya ng'agisimba mu fooko 2 nemulema kyabulamu bugenda nga ne bw'ogiteekako ku sowaani bweti kuba nagitunuuliranga nga bwe bagireeta nga nyiiga nga ngamba lwaki ogireese lwaki ogireese nga nnyingi lwaki ogireese nga nnyingi saagala giraba ngamba bangamba olina okulya okola eki owone bw'otogirya onookola otya kale eryako gumu gamba asaagala giraba emmere ngikyayi saagala giraba kiki ekyakugiranga ng'ogira okuluma biri ebikuluma ebiba bikuluma bituuka ekiseera nga tosobola kulya mmere appetite evaawo emmere ogirabanga bintu kizibu ng'ogirabanga kizibu ng'osobola kunywa ate okunywa olina okunywa caayi nga temuli sukaali obanga mulimu kasukaali katini era ekyanyambanga emmere eyo bwe yawolanga
nga neewaliriza kuba empeke ziri ze namiranga zaalinga nnyingi nga zituuka ekiseera ne zinyoola nempulira nga obulamu buvugwawo. Wamiranga empeke nga mmeka olunaku? Namiranga empeke 15 olunaku. Empeke 15 olunaku. Kati mmira 3 olunaku. Emabega mbadde mmira 5 kati mmira 3 olunaku. Muntu wayo talina kera ali mulyamira mwaka ku mwaka naye ajerega Katonda avuma oli. Oli najja nakugamba ng'okola comedy. Kale ekintu ekyo kyannumye nnyo. N'ennaku yannumye empulira nga njagala kukaaba. Comedy. Moiza arateeka busungu ku mutima. Naye namukoze bwe nti. Ulumi. Ningamba kanveeyo mu kyati y'ono. Ngamba ndi mu comedy. Ngamba nti ndi mu comedy. Musonyi. Agenda 15 buli kanaku. Banange. Kati nga mulimu agagali strong ag'okumakya. Kati nga ag'okumakya go. Emmere erina okuggwawo. Emmere eyo nno nagiryanga kubanga essowaani baagijjangawo ng'emmere emaze kuggwawo. Maama yagamba sowaani mugimugjeeko ng'amaze kulya. Mugijjeewo ng'amaze kulya. Ng'agimaze oba akinaatwala budde ki? Naye ayina oggirya. N'ebidagala ebyo bye yakuulanga edoodo. Waliwo essunsa. Bugga. Bw'aba ava mu katawuni eyo okukola alina waayiyiza maama atunda ngoye enkadde ng'era bw'omanyi omukyala okweyiya. Atunda ngoye enkadde era kyova olaba bambi Pulezidenti Museveni ne gavumenti yo ffe tubeera eyo nga tulina ennaku yaffe ne bazadde baffe ne bamaama baffe ng'omulembe gwaffe tegulina we guyita kutuuka kwerwanako nakutegeera nnaku gye tuyitamu ffe abantu abali eno tumala kuyimba ne tubbulukuka oba ne mutulaba naye nga tuvudde wala. Nze ku mivumba egyo gye baali bawera ku mivumba egyo enkadde gye baali bawera nze kwe nasomera ne maama wange agenda n'azisuubula mu oyo n'azireeta n'ateeka ku mudaala n'atunda n'akuŋŋaanya 10 5 100 n'ampa n'aŋŋamba twala school fees ku ssomero ng'era ajja azisonda yagenda ng'eyo Kasese kuba yasooka Kasese ng'asuubula bitengi nga bolaba abakongo bye bati beetikka ku mutwe ng'ajja n'omugugu gwe ng'ava mu tuleyini nga ffe tuli baana bato. Taata nze olwo ndaba step daddy wange taata wange oli anzaala maama saamulaba olwo ndaba step daddy taata wa baganda bange bato bange abaliwo kati kuba taata wange oli yafa kati olwo ndaba taata wange step daddy wange era bambi Mukama Katonda amumpangalizeyo waali muzeeyi Abdu Omalia era naye yanzijanjaba era olunaku lwe bantuusa Mityana wadde tabeera na maama wange naye yajja ewaka nakolaki nandaba kuba yeyankuza Alex oyagala kufa nga lweyibwa yalinga asaagasaaga tusaagasaaga nemugamba tata kozze sikyafudde era nanyimusa amagulu nantambuza nga bamanyi taata bataata bwe babeera nantambuza natulawo awo ebbanga
nangamba olina okuzuukuka n'otambula n'okkeera n'otambula ne weetooloola ennyumba n'otambulako kyalo mpolampola amagulu ago gakole ki gate olwo naye nga olumbeera ng'olwo nga lunnuma naye nga terunnataba ku kitanda nga bwe tulunyumya yajja bambi nandaba taata oyo era nsaba Mukama naye amumpeera obuwangaazi Muzeeyi Abdulmalia taata wange sebdadi wange aliwo era muwe ekitiibwa yankuza kubanga yandabiriranga naye era taata wange muwe ekitiibwa nga taata nange olwo mbaddeko makerenda wane emmere bagireese abantu babagobye wane mwekawummule webityo makerenda genakera emmere tumbadde ku mmere nti nagimalangawo nti amakerenda genamiranga gaki galinga mangi naye nga ekiseera kyatuukanga ng'emmere eyo sijagala naye ku makerenda nga genina okumira ng'emmere eyo nina okukola ki ng'olumu ekiseera emmere ngiwulya ng'ewunyanga amakerenda ng'ewunya bulala nga bw'ogiraba obanga kuse nga toyagala kulya naye ng'olina okulya appetite yaayo akiri okujja enakubanga ewoze bweba eyo kyatosobola nga tesobola kyovola batukaka nnyo ng'omuntu oli mulwadde neera Mukama bannanga omuntu osaana omwebaze buli lunaku nze yatandise eggulu okuba nga njiryanga eyokya eggulu yawakoledde ekyamakero okuva okumala omwaka mulamba lwendwalidde mmere olya ewoze nga ndyewoze nga tewooma nga ntuuka ekiseera neeyimirira nga tetambula okweraliikirira ekiddako ntandikiddewa nyambiddwa ntya era okujjaakwo olunaku lwasooka okunzijako sitoole naddayo nafukamira neneebaza Mukama Katonda mu ddiro lya studio Mansula naddayo neneebaza mu ddiro lya studio Mansula era Mukama weebale nnyo weebale ddala nakati era ngenda kukwebaza Mukama kitange weebale nnyo weebale ddala amazima nti kati mbulako emitwalo 3 nyingire ennyumba era waliyo omuntu yampeerezaayo emitwalo 10 lwakulaba mboozi eno Mukama kitange weebale nnyo weebale ddala mukwano gwange oyo omuyimbi bamuyita Timizi I abeera London wampeereza akasente nenkatwala ewa landlord tubuzako emitwalo 3 okubundabunda tolaba nasibiko n'akaviiri landlord namwaddeyo namugayi namukwatayo 8 ebiri gisoke gimbeeremu nenga akasoke nsibe kaviiri soke nsibe kaviiri no ozze buto Katonda koze nsobola okuddawo Timizi weebale nnyo ali London era ngamba kati ate yazimbadde nga ayagala ngende mu ddwaliro bakebere amawuggwe oba tegakyaliko bituli kuba tesiti eyo tebagikolanga kuba lwenava ewaka Emityana kuba sente sizirina kati simanyi oba byaziba oba tebinnaziba kale Mukama neeyanza nti ndi wano naye simanyi bulamu bwe bukoze eki bwe buyimiridde okuva abasawo bwe babukebera naye ndi ku maanyi g'Omukama lwaki sikwebaza nze ani atakwebaza ebituli byali 8 ebirala 5 omutima nga nagwo guliko obuzibu kale nkyali ku lulwo Mukama neeyanza Mukama nange Timizi ayo oyo nangamba nakoleddeyo n'oluyimba nakuyimbyemu n'oluyimba mu mbeerayo nalabye esitooleyo nenjijjamu oluyimba neŋŋamba Mukama yeebale okuleetanga anaawo obujulizi omulala eri abalala ate ng'oli muyimbi obeera Mezaya
eri Mukama Katonda. Kuba abayimbi tubeera batume, wabeerawo ensonga abalala beeyita basomesa naye tubeera batume. Nti tulina okubuulira ensi. Kale Mukama Katonda ndowooza ekyokukola. Simanyi Mukama kitange weebale. Nebambi yannyambi. Mulimba gaddu baleetera. Tannalumaliriza. Nange sikenyini sinnaluwulirako. Ninga yakiŋŋambye n'abadde okumpi ne baŋŋamba. Kamala okukakanamu katono. Nzije. Omwana wa Katonda ali eyo katugendeko mu kayimba kano maama ne Katonda boogera tukomewo. Kano kakawo wetunulayo jenva netunula ne jendaga fukamira ne mwebaza webale Mukama le mama ne mwebaza webale kuzaala nali tusenta wano singa sigwe mama nali tusenta wano singa sigwe Mukama mama tebamunyigira yagula makubo mama tebamunyigira yagula ekkubo nze nazaalibwa mukazi mwavu teyalinamu yadde mama ne Katonda boogera jala boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera mama ne Katonda boogera jala boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera wetunulayo jenva big up to the jar netunula ne jendaga big up to the motherland wetunulayo jenva big up to the jar netunula ne jendaga big up to the motherland mama ne Katonda boogera jala boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera mama ne Katonda boogera Katonda yagaba obulamu yagaba omukka mama nasumulula era n'ozaalibwa nakuza n'alabirira olwala najjanjaba kale nze ndi musiima ntya nze webale Mukama mama yalina true love yannamaddala mama yalina omukwano ogwannamaddala Mukama tukusaba bamama bafa obawumuza emirembe Mukama tukusaba bamama bafa obalamuza ekisa Mukama tukusaba bamama bafa obalamuza emirembe Mukama tukusaba bamama bafa obalamuza ekisa. Weewaawo kulikayo mu kayimba kwa kaita maama ne Katonda boogera muyimbi Zandamani osobola munoonyaako gwe wenna agamba nti mbirabye nkomyeyo ngenzeeyo osobola okwagaliza banno ababiyiseemu abakyaliyo okubivunuka nga gwe babivunuka. Mukama Katonda kyatwagaza kiri kimu si byakwewunda ku byansi bitulimba waliwo bannaffe abawumula ne babaziika mu masanga mu matiri bonna kandi kulinga zino ngadde sinalya siri bulungi balitadde mu nsawo kati soko lirumbe bannaffe bangi bebaziika mu masanga ne babalimbalimba ne make-up n'ebirala nti omufu bamusanirira akaviiri bamuziike mu gato gyasi asinza okwagala mu mwezi gumu nyongera okujjukiza nti byonna biba bijjudde mu nvunyu kiruma tojja kwagala kukiwulira naye kyekituufu. So gwe mwana wa Katonda aliyo Katonda kyakwagaza kiri kimu era ekijjuza emmeeme yaffe kiri kimu
bulungi eri bannaffe bwokawe bugenda okukubikkako empewo eyo ey'obulamu wadde ng'oli mu ntaana amagumba go gafuna amaanyi nate ngaago Katonda ge yateeka mu magumba ga Laazaalo. Otandika okulabikira abantu mu ngeri ey'ettendere ofuke malayika ey'eddembe era egenda okuluŋŋamya abalala. Mulekerawo okugamba nti maama twamuzikidde mu kitiibwa, taata twamuzikidde mu kitiibwa, naye ng'ekituufu taata ne maama baali bakoni ku kyalo gye muwangaalira. Tekijja kukola makulu. Muba muziise guno ogubiri naye omwoyo guba mubi nnyo era gukaaba. Ebyo ebigere ebisembayo nga muva ku ntaana ebyo omwoyo ogwo gubiwulira ne gugamba mundese singa nategeera n'enkola obulungi. Laba gye ndi bonna bagenze naye ogwo gwakola obulungi muba mwakavaawo ng'ebijjukizo essaala okuyaayana kwaba basigadde emabega olw'obulungi bw'omwoyo ogwo byonna bijja ku ntaana n'empewo ekyasinza okubeera ettendo. Kale nno tuyiga okukola obulungi eri bannaffe, tuyiga okubeererawo bannaffe. Amalala byonna ebitwemazaamu bya bulimba. Tulina akaseera kazitini nnyo ku nsi kuno tuddayo gye twava. Ffenna gye tulina okukolerera ku ntaana kwe tuwumulira kubako ebigambo bingi ebigumya abafiirwa. Ebyo sisitimu y'ensi yabiteekawo kugumya abafiirwa bali mu buyinike. Naye tebiyina ebikwataganira nayo oyo agenze na mwoyo gwe na mubiri gwe tebiyina. Ebyo bisigala kugumya bali ku nsi. Agenze mu kibuga ekirungi, mu kibuga eyo waliyo amataala. Tebakulima nti ojja kugenda mu kibuga ekirungi wali amataala ng'obadde mubbi. Obba sente z'abalwadde, amadagala ogalidde, obbye sente z'abaana ba enfuuzi weerimbika mu kuyamba abaana, sente ze bakuwa zoolya zobba. Abamu basima n'entaana ne bazisiminti nga gye bali baziika. Olwo bafaaza ne bavaayo n'amaganduula nga bakimanyi bulungi nti oyo afudde, abadde tawa kimu kya 10, talambula balwadde, abadde mukudaaze, abadde asukula baka abasajja, abadde mwenzi nnyo. Olwo bajja n'amaganduula balimberimbe abakuŋŋaanidde ku mufu mbu bategeka mufu kuyingira ggulu. Ebyo bya bulimba. Gwe mwana wa Katonda osobola okweyingiza eggulu, osobola okweteekateeka wekka teweetaaga na musumba ng'oyita mu bikolwa byo. Weewaawo omukulu muyimbi tubuzayo emitwalo 3 buli kofunako Warland Road mpaka lwe najingira kati mbuzayo 3 naye ate n'okusibirira ekindaazi. Anyway twebaze Mukama tukifunise kinyweredeko amazzi agokya nga lina walisobola ganywa na kamera. Twebaze Mukama ekindaazi kifunise naye kakati katusabe olubuto lutaddemu ekindaazi mu nnaku ezitali zaawala tugendemu emmere egenda okuzimbulukusa omubiri gwo, egenda okufuula ow'ettendo, emmere egenda okusitula ekulinnyisa ennyonyi, otambule amawanga, ekuwa omukyalo omulungi, amaka amalungi, ekuwa bizinensi. Emmere eyo eyambe obwongo bwo, olulimi lwo n'amagulu go n'engalo zo okukwata ku buwanguzi. Twagala ekindaazi kino kiveemu emmere egenda okuliisa amawanga, bakuyite taata food libe nga lyerinnya ly'eppya. Nga bw'ojja bagamba taata food yazze ffenna tugenda kulya. Tukitwala tukinyweza tuyita mu Roman 10 yatusuubiza. Twagala enjiri eno ekwate ku bantu, ezimbe yeekalo ya Mukama Katonda waffe ne waggulu wa byonna. Twagala abantu abala gye baswalira okuwa obujulizi bwabwe, gwe kino okifune mu bufunyi ddembe. Twagala tulabe Zandamaani mawejje waabwe Alexander nga zeeyo mu ddwaliro gye baamujjanjabira ng'agenze kugabula abalwadde emmere, kubawa amasuuka, bulangiti na kubawa amazzi. Ekyo kikitwala kisoboka. Eyazza obulamu lwaki takisobola? Weewaawo tekitwala. Gwe mwana Katonda kinyweze naye tuyambeko tukinyweze. Nze Katonda mulabyeko ng'akola mu bbanga itali awo nagenda kujja wano mpa obujulizi bwange, mulabyeko ng'akola. Janda tukomaawo oba okyalina omuko gweyongerayo baso tukomaawo owulira otya? Ogenda kunyumya ogenda kunyumya weewaawo
Zanda Manje. balesa onyimbire mu kayimba kali mama ne Katonda boogera ne onyimbiramu ebisooka. Mama tebamunyigira yagula makubo. Wentunulayo kyenva wentunula ne jindaga fukamira ne mwebaza webale mukama ne mama ne mwebaza webale kuzaala oh ali tu sentya wano singa sikwe mama ali tu sentya wano singa sikwe mukama mama tebamunyigira yagula makubo mama tebamunyigira yagule kubo zenna zaliwa mukazi mwavu tealina muyate mama ne Katonda boogera ddala boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera bwentunulayo gyenva Gendo big up to the job Katonda bwentunula ne jindaga big up to the motherland mama ne Katonda boogera ddala boogera mama ne Katonda boogera mazima boogera Katonda yagaba obulamu yagaba omukka mama nasumulula era n'ozaalibwa nakuza n'alabirira bw'olwala najjanjaba kale nze nimusiima ntya nze webale mukama mama yalina true love eyannamaddala mama yalina omukwano ogwannamaddala mukama tukusaba bamama bafa obalamuze ekisa mukama tukusaba bamama bafa obawumuze emirembe. mama ne Katonda boogera bannaffe bangi sanga muvubuka eyo yafuna emmere yagirya bagamba alya chapati 10 mu katale bwaddayo waka ng'akuba muzadde we 10 gye bali eyo nga bagamba olaba oyo nga zze sakakozesa linnya n'erimu kubanyinza okusobya nga bagamba olaba oyo nga zze kyoddamu okulira miranga 10 era neeralikirira nnyo wali kale webagambira nti bagenda kujjawo emivumbo engoye enkadde kale munaye olw'okuba nti batosobola kwogera nga tosobola kutuusa bubaka eri ennaku ekulumira mu mutima n'ogamba oba nyinza nti okwogera n'oyo omwami alina ekiteeso ekyo ekyatuuse mu palamenti ng'ate ne bano betulonze mbu omubaka wa palamenti mbw'ogenda olonde mbw'owagira omuyimbi musimanyi omumemba wa palamenti mbw'owagira gundi agenda alonde atuuse obubaka mbusimanyi bwa tebalina bye batukolera babadde bali bebbo obulumisana tukolina akwata akalulu afunye 00 n'ayongerako enemu abaana baffe bali okubalaba abaana abato simanyi oba ow'amazima n'avaawa kubanga ow'amazima mu butuufu ow'amazima alina okusooka n'alaba n'agamba abantu bano ekibabeezaawo kino ABCD kati gwe bamuggyako emivumba ffe tulyewa kuba engoye enkadde ezo bw'oziwera nti tezijja Uganda ffe balina abafuna sente ntono sente ezo zensobola okugula olugoye olutono olukadde olupya lwa sente nnyingi nti lwakuba nti wabeerayo nti oba factory ey'engoye empya nga baagala oba eyitewo naffe ab'enkadde naffe otuleka ne tutunda ne bamaama baffe bano bali ekaki kikubi bambi tebasobola ziri kati nyina baganda bange abaali batannaba kumalayo kuba nze ndi senior 4 drop out naye kati bali abalala abaali bayiseewo nti oba ali mu senior 6 oba agenda gimalako bakala agenda ku campus bakole batya baba balina okukoma baba balina okupoozinga business mama gyabadde amanye ekomye bagijjeewo kati endala mujja kusooka mulindemu okusoma asooka akolere ete sente oyinza okusala oba eyinza okuyitawo kala amaziga gonna gakaabanga naye nga sirina kyakkola naye mukama n'atuyamba ne biddamu ne bitambula. Zanda tukome wano leero tujja tandikira wano oluddako kubanga tubadde ku kitanda tuli ku kitanda ku mpisa eri amagulu mbadde nzijukirayo bulungi yonna naye lwakuba nti engeri gye mpisa struggle ennene
nina okunyumyako era munansonyiwa abalaba eyo emboozi yange nene nnyo eyinza obutakoma kati mpanvu paka letunatuuke wa Mr. Kisemakula nina okutweyimirira tuwe ekibangiriza ekyo obujulizi bwa Zandaman awo akkiriza awo tulina okusanyukiramu oba tulina okuyitira Mukama oba walina okumpeera ebyamagero abantu abasinga emboozi eno bankubira naddala balina channels ez'amaanyi naye mbakubiriza okujja bakujjako interview naye abasinga balowooza nti olwokuba nze natandika emboozi bo be bajja ate naawe ne bakujjako interview babasitulanze abantu bano ne mbagamba bannange nze muntu namusanga busanzi namwe mujje tumunje ku ffenna emboozi tuyamba omwoyo guno gudde nze ku side yange bayogedde nabo bangi nno ku side yange neebaza Mukama Katonda eyakuleeta obulumi bwange ne butuuka eri abantu abatandise okunnyamba sijja kwebaza muntu mulala atasitukiddeemu kujja gyendi ate namwebaza ntya nga simulabye Mukama Katonda namugamba nti nkwebaza ki abasinga bagamba nti ate bwe tunagendayo bwe tuba tuvimbisa gwe nga ye byatuuka bitya ku level y'okuvimbisa Mukama Katonda yeyakuleeta era buli lwe tubadde tukola interview eno neebaza Mukama Katonda yakuleeta nti oli waddala oli w'amazima endowooza z'abalala tezikwawukanya na Mukama Katonda tezikwawukanya na ntegeera ya Mukama Katonda abantu ffenna Katonda yatuwa entegeera ey'enjawulo buli omu ebintu abiraba bubwe wabula gye tubirabira bwe tutyo Mukama Katonda gyasalirawo either n'akuyisaawo oba n'akulekayo so byonna twabirekera Mukama Katonda weewaawo gwe tuli wano okubuulira njiri nyongera okujjukiza Katonda waffe eyo following gye yakuwa teyagikuula okuba nti obibala nnyo nedda yakwatibwa kisanaga nti kankuwe abantu omutwalo gumu abagoberera abantu 5 ajja kubuuza ku nkomerera